Tukwebaza nnyo munnaffe olwakaddeko ak'omuwendo k'owaddeyo otambule naffe nga tukutuusaako amawulire agatali konfufu. Nkwaniriza nnyo nze Sharifa Bakatamale ne munanimebwa mulungi. Tulina mangi ge tukuŋŋaanyiza nsaba okukkiriza tusooke tulabe ebikuno nga kutuuseeko mu bwajjafu. Omukazi gwe nawasa anfukidde ekizibu. Nkuba kye yali mu maziga olw'omukazi gwe yajja mu kyumba South Africa okumwefuulira amugobye mu maka. Agamba ebintu byonna alina obitwala. Ekisawo kibaddemu namba puleeti. Poliisi ezinzeko essomero okukwata abasomesa babba pikipiki badduse. Bamaadamu babadde nga be bayimiriza piki kati nga bwe babatwalira bamaasita. Ekitiibwa kya Buganda. Ab'ekika ky'empologoma banjulidde Katikkiro omukulu w'ekika omuggya enteekateeka z'okutereka eyabuze ziri mu jjiya. Abadde abeerera ddala n'omutaka. Omukazi eyayiira munne asidi olw'omusajja azzeemu n'akwatibwa abatuuze ne bawera. Nanyolwa nnyo okuwulira omwana owange nga bamwokyeza asidi. Owawo munnaffe ennyongera okwaniriza nate ku mawulire agatali konfufu era nga tweguddewo n'enkuba kyeyo. Owe South Africa ali mu maziga olwa mukyala we okumugoba mu maka n'amutwalako ettaka okuli ennyumba z'abapangisa. Ono agamba nti obuzibu bwava kukwata mukyala ono lubona n'omusiguze mu nnyumba yaabwe era ng'ono abadde abeera Bukalango. Sentongo Ibrahim Chiguno mutuze Bukalango emirimu gy'agikulira South Africa ali mu maziga olwa mukyala we Brenda Asimire okumugoba makaga bwe n'atwala ettaka lye n'ennyumba z'abapangisa ng'agamba nti tamumanye. Omukazi gwe nawasa anfukidde ekizibu oluvannyuma lw'okwegatta n'omusiguze ne banjigganya. Sentongo agamba nti basisinkanira Asimire mu 2011 yamujja mu kiyumba gye batoosiza bawala beera batwadde South Africa nga tebalina mirimu era nga yamutwala besanyuseemu namala naye omwezi mulamba nga ekyaddirira kwali kugwira ddala mu mukwano ne basalawo baagalane. Agendayo nga kufunayo girlfriend oluvannyuma ne tujja naye waka era n'afuuka mukyala wange. Embeera yakyuka ne badde Uganda Asimire n'amutegeeza nti alina okumwanjula ewaabwe abazadde b'omukisolo baddeyo baakole nga ddala n'ezimu ku poloti ze n'agenda wabakadde b'Asimire nga yawaayo ente 12. Bansalira ente 12 ne bazibalamu miliyoni 12. Era nasalawo ne ngenda ne mwanjula oluvannyuma lw'okutunda emu ku poloti zange ze yansanga nga nziguze nagenda ne mwanjula nga ntunze ku poloti emu ze yansanga nziguze endejje nengenda ne mwanjula. Sentongo agamba nti badde South Africa ne bakola n'oluvannyuma ne badda kuno ne bagula ettaka Bukalango bazimba amaka. Ategeeza nti endagaano zonna kwe bagulira bazisangako amannya gabe bombi ku b'Asimire yali afuuse mukyala. Ne tugula ennyumba z'abapangisa twazigula mu mannya gange n'agage era ne tuddayo ne tukola ne tukomawo ne tugula amaka ge twagula wano e Bukalango era twagagula amannya gaffe gombi era ne tufuna n'ebyapa byombi nga birimu amannya gange n'agage. Ne tugula ettaka ekikugi lyayiika emu era ne tuligula mu mannya gaffe ffembi. Kyokka agamba nti yadde South Africa n'aleka mukazi we awaka ng'ekyamugya enviiri ku mutwe kwe kudda n'asanga yafuna omusajja omulala ng'ekyaddako kubasanga mu mmotoka gye baali basimbye mu galagi nga beesempeke. Kaadi gye nali nkozesanga okuggyayo ssente kaadi n'agibulookinga nemba nga sikyalina kaadi n'aŋŋamba nze ankooye yafunye omusajja we. Nva ndi mu nnyumba nebase omusajja omusiguze n'ajja n'omukyala oyo ne bayingira mu nnyumba ne bakola bye bakola. Oluvannyuma lw'okukola byonna bye bakola bajja mu kisenge kyange nange ne baagala okunkuba ne nwana n'omusiguze n'omukyala. Agamba nti baakoma okubagana ne mu kisenge ky'abatabula n'abafubutula ng'omukyala yaddukira mu ttawulo nga wadde Mbosungu yakubba emmotoka amayinja era ne yeekubira endulu ku poliisi kyokka abasirikale baasiba mu ye nga bamulanga okwonoona emmotoka ya mukazi we. Omukyala n'addusa omusiguze n'amuddusa awo mu busungu nenkwata ekintu ekyali okumpi oba yali nkumbi nenjibakasukira emmotoka nenjasa endabirwamu nenziruka nengenda ku poliisi ekakiri nempaaba. Nenatuuka ku poliisi ekakiri poliisi yanvunaana malicious damage. Ategeeza nti bwe yali ku poliisi ekakiri bamukwesa endagaano ey'obutadda mu maka kosa n'okumukako okussa omukono ku mpapula ezimwawukana ne mukazi we. Ebintu n'abisalirawo mu kkomera nga ndi mu kkomera n'asalawo n'awandiika by'ayagala ne looya we ne baŋŋamba nsibemu ebyange nensibamu ebyange nentambula.
olwokuba nalina lawyer wange nampamu ku magezi nti ebintu ebyo mbiteekeko caveat nengenda mu land zi nenteekako caveat. Ategeezezza nti yasalawo okudda South Africa gye yafunira ekiwandiiko ekya kkooti ekakasa nti talina kudda mu maka ge nga bamulekera muzigo we yazimba Uganda. Agamba ebintu byonna alina obitwala ate mwe mulina okuntiisatiisa bangamba bwe sive ku bintu bajja kunzita nga bandaga nti bajjako caveat n'amaka ne bagakyusa ne bakola transfer ne bagatwala ne poloti eziriko ssatu poloti endala ebbiri eziriko nazo ne bazitwala. Yadda kunataasa amaka gagamugibwako nga talenyeeko mu kkooti kyokka ekyamwewuunyisa ye kkooti okuddamu kumuwa ekiwandiiko ekiraga nti n'emizigo gy'Uganda mukazi wa gyetaaga. Naye ate nagenza okukomawo nga byonna awaddeyo mu kkooti agamba bintu bye nti ye yabigula. Ssentebe ategeeza nti Ssentongo yeesiganye mukazi we nga buli kimu yakikolako. Nze nabasayiningirako ebintu nga bikwasa mukyala byonna. Oba omukyala yali amusinga maanyi oba kiki simanyi. Ategeeza n'ensonga z'asiimira okuleeta omusajja mu maka ga bba bazitegeerako kyokka obuzibu butadde ku basajja bafa ku bulungi bw'abakazi nga tebasoose kumanya neeyisa yaabwe. Abavubuka babettanira nnyo abo abanene naye tebamanyi gye baava tebamanyi bikukwatako. Tunoonyezaako asiimire ku simu n'ategeeza nti ensonga ziri mu kkooti. Era kkooti yaffe eriyo nga lumu yennyini yakoze defense eggulu. Abdul Muwonge yakusakidde eggulu ku Lwabukedde TV. Okuyita wano nga bw'ogalaba bwe bati bangoba wano ne baŋŋamba nfulume nga veemu. Kale ensonga za nkuba kyenga tuzitadde ebbali poliisi ezinzeeko essomero lya Wona Nursery and Primary School e Matugga ku bigambibwa nti abasomesa ku ssomero lino badde bamaze ebbanga nga beenyigira mu bubbi bwa boodabooda obususse ennyo mu bitundu eby'e Matugga. Poliisi eggyeyo pikipiki ebadde ekwekeddwa mu ofiisi y'omukulu w'essomero lino ne namba plate ezisoba mu 15. Poliisi okuzingako essomero lya Wona Nursery and Primary School e Matugga kito mu ggombolola y'Egombe kidiridde abatuuze okwemulugunya ku basomesa nga bwe beenyigira mu mize egy'obubbi bwa boodabooda obukudde ejjembe mu kitundu kino. Poliisi olubadde okutuuka ku ssomero abasomesa ne badduka kyokka. Waliwo omuvubuka akwatiddwa nga naye agezaako okudduka agiyambeko mu kunoonyereza. Bali bagenze bamasita badduse nyenza okugoba ono omulenzi ne mu Uganda we nga mbasanze n'ensawo ekisawo kibadde gundi namba plate n'ebyuma ne spanda. Poliisi mu kwekebejja essomero ezudde namba plate eza pikipiki esoba mu 15 ez'enjawulo ekibaleetedde okwongera okufuuza essomero lyonna. Namba plate zo zivudde baage zibadde batutumye mu baage zibadde batutumye ani abadde azibatumye anko yange walina yawe ati namba plate zetuzudde ziri omwana abadde atuuka n'ensawo nga asikira wano wawano. Waliwo ne pikipiki ekika kya Bajaj Boxer namba UGB 219E ekukunuddwa mu ofiisi y'essomero oluvannyuma lw'okugimenya ng'eno nayo etwaliddwa ku poliisi y'e Matugga ng'ekizibiti. Baziba ne baziteeka awo zabapangula ne batwala ekatwe tibawo piki gye babbe mu paakingi ne bagireese wano. Akulira ebyokwerinda ku kyalo kino Peter Kanyika agamba nti abatuuze bamaze ebbanga nga beemulugunya ku basomesa b'essomero lino okwenyigira mu kubba pikipiki nabo kwe kusalawo okukwatagana ne poliisi. Bamaadamu babadde nga be bayimiriza ku ki nga beetaaga okubatwalako kati nga bwe babatwalira bamaasita. Batulambuza ebisulo by'abayizi wabula ng'eno wasangiddwa wajjudde kafunkunaali n'ekivondo era bibadde bitonnya. Kirabika bubi aisomero bbi. Meya w'Egombe Ronald Kasiriivo Kabembula akubiriza abazadde okufangayo ku masomero gye batwala abaana baabwe n'asaba ne minisitule y'ebyenjigiriza okwongera amaanyi mu kulondoola amasomero. Nja kusaba bakola ku byokwerinda bakole okunoonyereza kumaleyo ne report ate ne bakama baffe ab'ebyenjigiriza nkakasa nabo bagenda kulondoola okulabira ddala kiddala ekibadde kigenda mu maaso. Toyinza kuleeta mwana wo kasomero ng'ate kaababbi. Pikipiki eteekeddwa kabangali ya poliisi n'etwalibwa ku poliisi ey'e Matugga ng'eno kigambibwa ebaddemu akuuma akagirondoola era nti yabbiddwa mu kiro.
balina piki gye batwakinga naye ng'eva Kakiri ebaagi ng'akale katutuuke mu prime state tutuuseewo nga kuki eri mu ofiisi ya Somero. Omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emirirwano Patrick Onyango ategeeza nti batandise okunoonyereza ku basomesa bano. Bano badde babba mu bitundu ebirala ne bajja ne bakyusa number plates mu ssomero eyo yoke ne bagenda ne bakola ebyabwe. Naye kati tutandise okunoonyereza kw'amaanyi n'okulondola abo bonna abadduse. Robert Musanje yakusakidde eggulire lino ku Rabukedde TV. Kale ate Katikkiro Charles Peter Mayiga asabye Namuguzi Ssebuganda omujja okugondera Ssaabasajja Kabaka n'okukulembera abazzukulu be nga balambika munono. Okwogera bino Kamalabyonna abadde yaniriza omukulu w'ekika ky'empologoma omujja nga yazze mu bigere bya jjajja omubuze. Ab'ekika ky'empologoma banjudde Namuguzi Ssebuganda omujja nga yeerukaana lukangazze mu bigere bya jjajja omubuze Wilson Ndawula. Bamwanjulidde Katikkiro Charles Peter Mayiga ku mukolo gubadde kubulanga emmengo gwetabiddwa abakulu mu kika ky'empologoma n'abakungu okuva Emmengo. Katikkiro w'ekika ky'empologoma Patrick Dungu Kiseka era nga Kirega wa Buganda yayanjudde Lukanga yarondeddwa ekika ne Lubugabu Suzani Nalwadda. Omutabani wa Ssebuganda Namuguzi omubuze Takandawula Wilson nnyina y'omuzaana omubuze Nakijja Auster eyali yeddira Engombe. Kiseka agambye Lukanga yeesimuka ku ŋŋunta ng'alina ebisanyizo bye nebyetaagisa kuba Namuguzi wabula n'asaba Mingi mukwasizeeko yeeyongera okusoma. Omwadde omukisa omwaka ogujja gye mwagala okumutwala emyaka kenda addemu alangulwe. Minisita w'obuwangwa n'ennono embiri n'ebyokwerinda mu Bwakabaka Anthony Wamala agambye nti bagenda kugoberera eno yonna nga batereka omutaka nga bakumusiga mu Mugesuka mu kikomi. Ezengeddwa okugoberera okugulukusa omutaka ekitali empologoma okutuukirira bulungi. Katikkiro Mukwaniza Namuguzi omujja amusabye okugondera Kabaka n'okusembeza abazzukulu gy'ali nga yita munono. Obulogoma bwonna bakutegeere nga Ssebuganda Namuguzi. Gye banaakoma okutegeera nga Ssebuganda Namuguzi gye bajja okukoma okutegeera nti Kabaka ye Ssaabataka atwala abataka bonna abakulira ebika. Kusaba ensonga eyo ogirondoola ennyo era okira obutayonoonanga ne Ssaabataka. Asabye abazzukulu okutuma abaana amannya g'ekika gonna mu kifo ky'okwesa erinnya limu ery'omukulu w'omu nnyumba. Era tukubiriza abazadde okuwa buli mwana azaalibwa erinnya erirye. Si kirungi buli mwana azaalibwa obaminisita Noah Kiyimba bamuyite Kiyimba. Abaana bakubibwa amannya ag'empologoma. Akuliza n'abantu ba Buganda okunyweza ebika kubanga ebika sigali amaanyi Buganda kweyimiridde. Naye okutwaliza awamu ebika bye bitulambika wajja tuziikibwa nawa n'abaani abayinza okugabana ebyobugagga bwaffe. Zenteekateeka z'okutereka omutaka Namuguzi erwadde amatu gaziwedde. Tusanze grade esenda emmotoka bwe zigenda okusimba. Bamaze n'okutta ente ssaako n'okufumba emmere egenda okugabula abakungu baze. Omuwandiisi w'ekika kino Mwenge Isaac Mike ategeezezza nti basuubira abakungu baze abasukka mu 30 mu kutereka omutaka. Nziza wano tugenda kuteekawo tent abantu be balina okutuula ate era tulina okukola parking tusuubira abantu nga-30 ne parking yaakwo. Omugezi w'ekika kino Haji Yunusu Ntale alambuludde ensonga lwaki ettaka awagenda okuterekebwa omutaka lyetooloddwa mmuli. Munono n'obuwangwa tetusobola kutereka jjajjaffe nga tetukoze ebimu ku bisekeddwa okukolebwa. Agamba nga okubuguliza Bugono bagenda okuterekebwa wano olaba waliwo ne ba Ssebuganda abalala. Entaana gye basoose okusima yabalemye okuggusa olw'olwazi nga kati basimye eyokubiri esuubirwa okumalirizibwa mu kiro. Lydia Nakiguli ne Robert Musanje bakusakidde egguli eno Rabukedde TV. Kale ate kyaddaaki omukazi Prosi Ausi agambibwa okuyiira maama ne muwala we ow'emyaka 12 asidi azzeemu n'asimbibwa mu kkooti n'asindikibwa mu kkomera Nakifuma. Ono okusindikibwa kwa limanda kidiridde abatuuze okwemulugunya ne baddukira ne mu ofiisi ya RDC nga bawakanya eky'okumuyimbula ate ng'omusango yazza gwa Naggomola.
ng'ennaku z'omwezi 21 omwezi guno twakulaga emboozi y'abatuuze ku kyalo Kateete ekisangibwa mu ggombolola y'e Kasawo Mukono nga balaga obutali bumativu olwa kkooti okuta omukazi agambibwa okudda ku bantu babiri okuli maama ne muwala we n'abayiira asidi. Omwana olwaba okufuluma siteepu emu bw'ati nze nga nkyali ku mulyango bwe n'alyoka njiira bw'ati mu bikoola by'oluwaanyi. Ebisambi byonna birina ne babyokya omukyalo eno wonna omukyalo yafuna obuzibu. Kyaddaaki onazeemu n'akwatibwa n'asimbibwa mu kkooti era n'asindikibwa mu nkwalimanda. Prosia Usi amanyiddwa ennyo nga Maama Queen yasindiddwa mu maaso g'omulamuzi w'eddaala erisooka mu kkooti y'e Nakifuma Peter Bukini ng'avunaanibwa omusango gw'okuyiira abantu babiri asidi okuli Sylvia Achola ne muwala we ow'emyaka 12 Janet Kawuka. Abalwadde mu kiseera kino bali mu ddwaliro ekiroddo gye bali mu kujjanjabibwa oluvannyuma lw'embeera yaabwe okwongera okusajjuka ne bagibwa e Kayunga. Omulamuzi mu kkooti etakkiriziddwamu bannamawulire ategeezezza nti fayiro ya Usi yayitibwa omuwabi wa gavumenti okwekebejjebwa okulaba oba abatuuze bye baali beemulugunyaako bituufu. Amusindise ku alimanda mu kkomera e Nakifuma okutuusa ng'ennaku z'omwezi 9 omwezi ogw'omwenda lwanaakomezebwawo nga ne fayiro ye emaze okutunulwamu. Abatuuze okuli ssentebe w'ekyalo Kateete nga ye Godfrey Lwima bagamba nti Awusi ku poliisi y'e Nagalama yaggulwako omusango gwa kugezaako okutta abantu kyokka nga beewuunya ono ate okuvunaanibwa omusango ogw'okulumya abantu mbu ne kkooti n'emukkiriza okweyimirirwa ddeyo ku kyalo. Abantu kye bawakanya. Tutuuseeko ku kyalo Kateete mu ttawuni ye Achola babiri bano mwe babatuusizaako obulombaganyi nga ku Toyi mwe babookeza n'ebiwaanyi byayiirwa asidi era nabyo ne bisiriira. Abatuuze boogedde ku kikolwa kino ne bawakanya ekya kkooti okugezaako okuvuluga omusango gw'obutemu. Omukyala avaayo okunaaba n'avaayo n'amuyirira wano n'atamukwasa bulungi naye yeetooloola wano bw'ati najja okuyirira wano omwana. Kyo si kikolwa ekyo kitemo yaba mutemo naawe si kikolwa. Nanyoolwa nnyo okuwulira omwana owange nga bamwokyeza asidi n'omuzzukulu ate omuzzukulu ye yayisibwa obubi ennyo naye nawulira nti ate baamutadde eyakoze ekyo ali bweru ayina. Nze neewuunya nnyo n'okulaba nti omukyalo we baamwokya tanaaba kiro. Abaana tunaana bwe tuli era ng'omanyi embeera yakyankalana kuba yabadde akolerera abaana abo yabaweerera yabaliisa. Aradisi w'Emukono Hajat Fatuma Ndisaba awadde essuubi mu musango guno. Era kati we twogerera ali mu kkomera e Nakifuma tulinda okusalawo okwa regional DPP agayidinga nga bw'anaaba alabye n'okutegeera status abalwadde bano mwe bali. Asimye abatuuze n'ebitongole ebivuddeyo okuyambako. Era nga bwe twongera okukubiriza abantu mwenna abali eyo abakyala n'abaami okendeeza ku bibonerezo bye tutuusa ku bantu bannaffe. Henry Nsubuga yakusakidde eggulire lino ku Rabukedde TV. Ate waliwo omuzeeyi alaajanidde gavumenti emutaase ku baayise bamukwata mundu okumuwamba okuva mu maka ge gasangibwa Mpigi. Mawokotani bamukozesa endagaano y'ekifere ku mudumu gw'emmundu ng'eraga nga bwe yali atunze ekibanja kye. Ono wa ku kyalo Nalubudde Ensaggu mu disitulikiti ey'e Wakiso. Muzeeyi Lawrence Kamya emyaka 85 gyalojja engeri abakwata mundu abaleetebwa Lubega Nestroy gye bamuwambamu okuva mu maka g'Empigi Mawokota nga tebaakoma okwo bamukozesa n'endagaano y'ekifere ku mudumu gw'emmundu eraga nga bwe yali atunze ettaka lye. Ne bandeeta ku kifuba nga simanyi ne gye bantwala okugenda okukkakkana nga bantutte ennate nga bannyingiza bw'otosayininga ekibanja wakivaako tukusiba. Baali ba mmundu nga nange emmundu ngitya batandika okunkozesa ebintu okunteesaako endagaano bampa obukadde 3. Muzeeyi asangiddwa ku kyalo Nalubudde Ensaggu mu disitulikiti y'e Wakiso nga kisinga okumukaabya ku mudumu gwa mmundu bamuweerako ssente obukadde 2 eza Uganda kyokka yagenda okutuuka waka nga alina obukadde 5 era ng'abanoonya okuzibaddiza talina gy'abajja. Era ndi mu bunkenke bungi era ndi mbweraliikirivu bunene bajja kunzita
agamba ekibanja ke bamufiira akisikira okuva ku kitaawe Palasco Masembe era nga yewaziikibwa ne nnyina eyafanga muto alumirizanga Lubega bwe yeerimbika mu bafamire ya Kabanda nga yefudde abalwanirira atwalireko ekibanja kino. Saagala kusaalimbira kibanja kya n'obusente bwe bampa buubu bano n'obusente bwabwe. Ayogedde ku ffujjo lyonna eryamukolwako ne bazzukulu be ne batuuka n'okutwalibwa mu kkooti ekitende. Bennakwasa okukuuma ekifo kino ne bajja ne babakwata ebintu byabwe ne babibba ne babitwala eri ne baŋŋamba neegaane ne muzzukulu wange oli ali mu kkomera. Apollo Kimera ge bawambira ebintu olwokutaano yayogedde obunkenke bwalimu. Bano omugaga yanaasigaza yekka ettaka abane tusaba kuyambibwa kati saa zino muzee tugenda muleka abamu bamutwali mutwaliro ffe tudduka ku kkooti kati essaawa zino ndaba ffenna bwe tufaanana tetulinako buweero ove no ku poliisi odda mu kkooti. Abataka ku kyalo Nalubudde bakakasizanga kamya bwali mutaka munnaabwe era ekibanja kikye. Sikimanya sikiwulirangako nti kamya yaguza kaganda ekibanja ki. Bw'oyagala munnaagende ng'akaaba ng'ekintu ekyo teyava kiffe Katonda agenda ajjayo amazima ne geeyoleka kati amazima goono wano tewali atamumanyi. Charles Kigongo omu ku bakulembeze b'ekyalo akakasizza nga bamanyi kamya nga yenannyini kibanja ekyo. Tuli ku bunkeke kubanga tetumanyi tuyinza okukera ku macanga waguddewo omulambo. Lubega alabiddwako ku kkooti ekitende ku lwokutaano lwa wiiki ewedde twakulaga eggulire egataliiko nfuufu nga mukwata mmundu balumye bazzukulu b'omukadde ono era nga babalumiriza okubba bye baasangawo. Basanze tuli mu kukola batandika otukwata omu omusirikale n'akwata n'akuba kuno batula ne balaba bakama baffe okusinga okutulugunya ffe abakozi okututuusa ku ekyo. Yudaya Namyalo yakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV. Kale n'ensonga z'omukadde oyo zabokkiriza tusooke tuwummulemu tugenda kudda n'amalala twaba. Linda ne bino mugataliiko nfuufu. Supermarket ekuliraanye. Omusomesa asukkulumye Buune yasalawo okusula mu ofiisi olw'okubula ennyumba z'abasomesa. Lyolulangira kulemerwa Ssaabasajja Kabaka era ennannyinirwo naye nga tumanyi nti lyolulangira lunene ate ne Ssaabasajja Kabaka alina emirimu mingi okukulembera Obuganda okukulembera ebika byonna. Kale nno alonda omu ku balangira baalina n'amwaza ku buvunaanyizibwa bwe ng'amukwasa omugo gwe bayita Segulire Nnume ng'amugaa nti genda onnamulireko oluli olulangira. Kukulisa nnyo munnaffe mu kuwummulamu okwo tukyagenda mu maaso n'okutuusaako amawulire agataliiko nfuufu era ekitundu kino tukiguddewo n'emboozi yaffe ey'omusomesa asukkulumye mu mwaka 2024 tukuleetedde Zuwena Kaguna akulira Busaana Church of Uganda Primary School era ono mu ofiisi essomero mwasula olw'essomero obutaba na nnyumba ya mukulu wa ssomero. Ono ayigiriza abayizi eby'emikono ebya ssayansi okussaako okuvumbula ebitone by'abaana mu by'emizannyo. Busaana Church of Uganda Primary School lisangwa mu Town Council y'e Busaana mu district y'e Kayunga liri ku musingi gw'ekkanisa naye nga liddukanyizibwa gavumenti era likulira Zuwena Kaguna gwe tukuleetedde mu mpaka z'omusomesa asukkulumye olw'enkyukakyuka ze yaleeta ez'omugondo so ng'era musomesa mutetenkanya omugumiikiriza ate omumalirivu olw'essomero obutaba na nnyumba yalikulira ate nga amaka ge gali wala yasalawo ennaku ezisinga okusula mu woofiisi asobole okuddukanya emirimu ng'ewewaddayo ku wiikendi. N'ennyumba z'abasomesa ezimu nvundu kati bannabe basulako obulungi nange head teacher kano kankakone okutumbula ebyenjigiriza nsula ku base. Ono atadde essira ku ssomo ly'ebyemikono n'okutendeka abayizi obukugu obw'enjawulo naddala mu bya ssaayansi nga wamma ddala akola teyeebalira. Era basesera kuvumbula ebitone by'abayizi mu kuyimba okutontoma okuzannya katemba okufumba ebyokulya n'ebirala ng'omuyizi wafulumira aba alina kyasobola okutandikirako. Nsobola okutumbula ebitone ebiri mu bbo mulabye eri abasiika ku mandaazi tulina abasiika chapati ebyo tubisomesa wano
nga tumugamba mu kifo eky'okutambula obutambuzi ne gurupu ezitagasa. Bo abaana abawala babayigiriza okukola ebyokwewunda n'ebikozesebwa nga batuuse mu nsonga. Abaana abawala baali boosa nnyo olw'ebyetaago bino MP nga balowooza bulwadde. Naye tubisomeseza wamu n'abaana abalenzi ne PADS tuzisomeseza wamu okuzikola nga mulimu n'abaana abalenzi. Kaguna gwe twogerako nzaala ye Kasambika mu ggombolola y'e Nabitende mu disitulikiti ey'Eyiganga musomesa mutendeke nga yasomera ku Kaliro Township Primary School, Budini SS, Kaliro National Teachers College, Mutesa One Royal University n'awalala gye yakugukira nga kyajja amaliriza okusoma okukola yatandikira ku Kijjude Primary School, Mugema Primary School, Ndeba Church of Uganda Primary School ne Kyengera Church of Uganda nga gonna gasangibwa Kayunga. Mu 2020 yalondebwa okukulembera Busana Church of Uganda Primary School era nga yatandika na kulongoosa bizimbe ebyali bikaddiye okusaako okutereeza oluggya lw'essomero. Essomero wano wonna nga wakutte kibira. Nebaza gavumenti netuwaayo ka clearance fee $5,000 ng'essomero. Nekwata $5,000 nenzija ne tusaawo ekibira ekyali mu maaso awo mu ssomero kyonna ne tutereza ebibiina. Yasaako okusaako olukomera okulyetooloola ekyasikiriza abazadde okuleeta abaana nga kati basukka mu 1,500. Ndina abaana ab'emikwano gyange okuva e Iganga. Ndina abaana ab'emikwano gyange okuva e Kayunga. Ndina abaana ab'emikwano gyange okuva e Mukono. Bebandeetedde okuteekawo ekisulo. Reverend Charles Neema, omusumba w'ekkanisa eya St. Peter's Church of Uganda Busaana, agamba Kaguna aleese enkyukakyuka mu ssomero lino etayogerekeka. Tulina abaana bangi mu ssomero. Twali mabegako eyo tetulina abaana baali batono ku ssomero. Naye mumanyi nti abaana beetaaga bintu ebisobola kubasika. Aaron Laddu, ssentebe w'akakiiko akafuga essomero, Samuel Watongolo wa PTA, John Bosco Kiwoyinga naye mmemba w'akakiiko akafuza ak'essomero n'abalala bagamba Kaguna byakoze byongedde okutumbula engeri abayizi gye bakolamu ebigezo eby'akamalirizo. Wabweru bizimbe bino byonna bipya bino abitunyonyereza ku bakulu. Twali tukandiriddwa okufuna atukulankulanya n'atumbula essomero lyaffe. Obutuufu gavumenti ekikola bulungi enkola yayo y'okutuusa abasomesa netuleetera omusomesa ayagala omulimu gwe. Abaana baali basomera mu miti basanga omuti nga guno omuvule nga abaana basomera ekitaliiwo. Era omwaka guno P7 tufunye first grade 9. Kibuuka lumu yakusakidde eggulire lino ku Rabukede TV. Kale ate Yeshe Sirimani Kasule Lirangwa ayambalidde abaana abeegumbulidde omuze gw'okutunda emmaali y'obusiraamu. Abeegoledde mu kutongoza omuzikiti obwazimbiddwa ekyabakuza Masaka. Yaliko Supreme Mufti Sheikh Sirimani Kasule Lirangwa avumiridde abaana abeegumbulidde omuze gw'okutunda emmaali y'obusiraamu yoweebwayo bakadde baabwe. Okwogerera nasinzidde ku kyalo ky'abakuza ekimanya kabonera badaggula omuzikiti ogusookedde ddala mu kitundu kino n'ekigendererwa ekyokendeeza ku ngendo empanvu zaali batindika okugenda e Masaka okusaala. Oli n'agamba nti taata wano wasava wano wagabwa. Taata alabika yalina ekikyamu ku mutwe. Laba omwana abaana bwe boonoona sadakatul jaariya. Guno gwazimbiddwa famire y'omugenzi Sheikh Musa Magezi mu ngeri mwawadde abasiraamu ekitundu kino amagezi okwenyigira mu kola emirimu egivaamu ssente beekulaakulanye ye bazza abaana amagezi olw'okuma omukululo gwa kitaabwe. Ekirowoozo ekirungi Mungu kiyakuwa n'okissa mu banno. Ennyumba zino ze mulaba nga tebagaseeko bawalabu tezindika. Yesheeka Amidu Katerega asabye abazadde okuuma abaana baabwe mu luwummula luno ate babayigiriza emirimu egyawaka. Abaana bo obayigiriza emirimu gy'okola. Bw'obeera ng'oli makanika era nabwo ku garagi abaana bayiga okukanika. Hajjati Madina Magezi ku lwa famire bazza bonna abakwatiddeko. Aleeta kyeyagalire kyaleese nga Allah alina engeri gy'akyongeramu
ebisobola okutuusaawo kuba kyekakasa abasinga ebyokuzimba mu bimanyi. Ye Sheikh Siraj Mudda gumudamu ku bakulembeze b'obusiraamu abeyambisa ebifo byabwe ebyabalondebwa ne batunda emaali y'obusiraamu okuwera nadda kulembedde mu kusoma kutuba mu kusala juma ku masigide Kabuliti nalokolongo mugombola yerubaga abakazi balina ebintu bita principle ya Bible ezigesembamu ebyaffe ebyabasiraamu omusajja atunga wanjula enteekateeka y'okubazimbira eddwaliro mu kibangirizi ky'essaza enteekateeka eno yali yeyanjulwa dwabula neetateekebwa mukola ng'omulimu gugenda kutandika. Ayagala okubaako kyaddiza abatambula enteekateeka ye yakuzimbira wano abantu eddwaliro tuli ba mukisa nti enteekateeka evudde mu birowoozo netandika. Katambala yebaza Omulange Nakibinge n'olukiiko olukuleeta eddwaliro e Butambala. Twebaza Jjajja Nakibinge olw'enteekateeka eyo. Twagala okwebaza bonna bamuyambyeko nga mutabani wange Agibuzindadde Tamale ne Inginiya Kamulegeya ne famire ya omugenzi omukiise w'olukiiko lwa Buganda Haji Kamulege Haji Tamale. Anga olugendo bagenda kuba batukenderezaako okugenda Gombe mulwadde bwava wano ng'agenda Gombe wanaate olwaleero abaliraanye essaza tubanga tuli kumpi nnyo. Tusanyukira nnyo Omulangira olw'okubeera ng'awomya omutwe mu nteekateeka eyo. Malage tuyina ekiro kya leero Pastor Robert Kayanja owa Lubaga Miracle Center Cathedral alungamizza abantu b'e Rakai ku nsimbi za PDM okuzeyambisa mu kufuna amazzi basobole okufukirira ebirime byabwe kuba bakosebwa nnyo ekyeya. Akulira ekkanisa Lubaga Miracle Center Cathedral Omusumba Robert Kayanja wadde bannalaka y'amagezi okutuuka mu nteekateeka y'emiruka essira baliteeke kufuna amazzi ag'okufukirira ebirime kuba bakosebwa nnyo ekyeya. Okwogera bino abadde musomo mwasinkaniddde abakulembeze n'abasumba b'amakanisa mu kitundu ky'Ekooki ng'abadde Lwentulege mu ggombolola Kagamba. Omusumba Kayanja ategeeza nti bannakooki batawanyizibwa ekizibu ky'amazzi nga nabo ekitibwa kalubizibwa mu bulimi bwatuuka okubaaga obuwa mu nkola ya PDM Besira basooke baliteeke kubafulira amazzi mayonjo. Twagala ki? We want mazzi. Water. Ffe abalunzi n'abalimi. We farmers. Tuwa amazzi. If you give us water. No tuwa amazzi. And you give us water. Ebizibu byaffe obimazi. You fixed our problems. Twagala sente. We don't want money. Tuwe mazzi. Abasabye okwesittaka balina okukyusa embeera zaabwe n'okwejjambu avo ng'atuse ku kyenjiri y'omwoyo Kayanja akalaatidde abalokole nti olutalo lwe baliko olw'okubunyisa enjiri ya Kristo si lwangu lwetaaga okwewaayo n'omalirivu. Waliwo olutalo wano olw'omwoyo ogenda capturinga power eyo kyova weegaana Setaani n'okola emizimu n'okola balwale n'okola emmandwa. Omusumba Iridadi Nyanja okuva mu Calvary Ministries ekyotera asiimye Omusumba Kayanja olw'okuteekuumira ku njiri yamwe eyo kabula n'okufaayo okulaba ng'abantu beekulaakulanya. Eri holistic ekigambo holistic gamba enjiri enzijuvu okuba nti n'abantu bafunye mu by'omwoyo bafunye amagezi mu by'enkulaakulana. Inginiya James Tumwesi akulembedde mu enteekateeka enasabye bannalaka enjiri ya Pastor Kayanja naddala y'okwekulaakulanya bagitwale nga nkolo. Agambye okulima okulunda nobeera n'ettaka nga tomanyi mugaso gwalyo n'alaga ennima ennungi ku nsozi. Baabakyala abafumba omuganda bakubiriziddwa okubeera ab'omugaso eri amaka gaabwe nga bayambako ababambwe mu kutuukiriza obuvunaanyizibwa bwago. Byogeddwa Dr. Aisha Kasolo owa Private Sector Foundation wabadde aggula olukuŋŋaana lwabwe obuyindidde mu bulabirizi obweruweero. Abakyala bano bakulembeddwa mu pulezidenti wa mu Buganda Josephine Kasatu bakola ebintu eby'enjawulo omuli ebyokwewunda sabbuni n'ebirala mwe bayinza okujja ensimbi. Dr. Kasulu abasabye okwongeramu amaanyi mu bye bakola nga bayambako abaami baabwe okulaba nga batambuza bulungi amaka. Omukyala yenna alina okuba ekyomugaso eri omwami wo. Tolina kufuuka kizibu eri mwami. N'olwekyo abakyala mbasaba muteekemu amaanyi mubeeko ekintu kye mukola ekireeta ssente. Dina Sekabira President wa Mothers Union mu bulabirizi obululu asisiddwa n'asaba abakyala obutanyuma mirimu. Omukyala atunda ennyaanya akola omudaala aluka omukeeka loonya ekintu ekisobola okuvaamu ensimbi ezisobola okuvaamu ekyo ekisobola okulabirira amakaago. Ye Kasata ategeeza nti bali mu kwejjukiza ebintu bingi ng'abakyala omuli okukola baleme okufuuka ekivumo n'ekisekererwa. Tuli mu kukola
kukola tuleme okufuka ekivume era n'okusekererwa nga tufumintiriza ku ngeri gye tuyinza okwekulaakulanya mu bigambo by'omubiri. Olukungaana lwakomekerezebwa ku ssani nga Pulezidenti Museveni yasuubirwa okubeera omugenyi omukolo Jacinta Bwanika ne Masitula Navuga bakusakidde eggulu eno lwa Bukedde TV. Kale ate bo ab'ekitongole kya Red Cross bategeeza nga bakyalina abakyala ab'embuto abasuulirira okuzaala 9 nga bano basimattuka enjega ya kasasiro ow'ekiteezi. Jackie Nansobuga nga mutuzi w'omukiteezi omu ku abasimatuka enjega ya kasasiro eyagwawo ku ntandikwa y'omwezi guno. Ono kasasiro yagwire ali lubuto lukolo era atunyumira engeri gyasimatuka. Ewe yayikira essaawa eyo nali mu nnyumba nga nze neebase nga sirina kyemanyi mpulira baleekaana muzuukuke kasasiro ayiika ngenda okuvaayo nga kituufu mulaba ali mu kuyiika. Yaleetebwa mu nkambi yateekebwa ku ssomero lya kiteezi kya Kyovu Uganda nga mu kiseera kino mwabadde okutusa bwe yazadde. Awe zaatuuse nenzija ne bantwala ne bantwalayo ku mambuga ne bakonfaminga ne bampa omusawo yankozeeko bulungi. Ategeeza n'omukiteezi abadde mug'omupangisa nga mu kiseera kino ayagala abazaalisa bamukwasizeeko asobole okufuluma enkambi. Obalandirwagi wange twali twakamusasula emyezi twali twakamuwa ssente jasiti tufunirayooko naffe tufune we tutandikira. Mbebwa yebalala biri abakyala bano ategeeza nti bafuna lunaku lumu yabatwala mu ddwaliro okunywa eddagala. Tufuba nnyo nga mu kibulira okulaba nti abaana abo bafuna keya yonna eddagala lyonna buli kimu kyonna tukirina wano ku kampu. Amyuka omukisa Red Cross John Kilifu Amala agamba nti wankubadde bagezaako okulabirira abakyala bano si byangu. Beetaaga okubudaabuda okw'enjawulo n'okukwata okw'enjawulo ate nga mu mbeera eno olumu kiyinza obutabeera kyangu batukola ekisoboka kyonna okulaba nti bafuna buzibu nga bali mu mikono gyaffe. Mu ekyabazira kisa bongedde okudduukirira abantu bano. Olamu omulimu tusobola kuleeta bino ebintu byamba bannaffe kubanga kino ekintu kisobola kukugwako naawe ng'omuntu. Omusobozi Saka bawadde ente ziyabasuubiza azituwadde tuzireete abantu abakosebwa bazirye. Zikwasiddwa Ladisi wa Justin Mbabazi n'aba Red Cross era nga Mbabazi yeebazizza obuyambi buno. Namuziraga era tumusabira emikisa ate tusaba nammwe mwebaleyo mwebalire ddala. Ebyo nga bityo Minisita omumezi w'ebulamu bisookerwako Margaret Muhanga akubiriza abantu bonna abali mulimu gw'okutabula eddagala ly'ekinnansi okujumbira enteekateeka y'okubasomesa basobole okufuna obukugu. Obubaka butise ssenkulu w'ekitongole ekya National Drug Authority Dr. Medard Bitekerezo ku mandiikira g'ettendekero y'abasawo abatabula eddagala ly'obutonde ewandegeya. Bajje wano basome nabo bafuuke abakugu nga bano so that buli omu ali mu ddagala ly'ekinnansi abe nga alina obumanyirivu omukulipaakinga okulipreservinga leme okuta abantu. Wana abantu 38 be bateekeddwa. Abuli ettendekero Dr. Grace Nambati yagedde ku bintirira gye bayitamu. Tugende Kawanda n'ebintu gye biri naye nga bo bali mu doketi yaabwe kandi tuyingira space eyo ne balaba ne tugenda like seed center. Agayisi bakomako abatabula eddagala wabula nabo balikozesa. Zino zikwate ne ku abakozesa eddagala naye yennyini sijja kujja buziga mbeerya ulcers bikigo ogule buguzo olina okuteekamu obwongo naawe. Amu ku batikkiro basanyukidde enteekateeka gye bagambye nti yakubayamba okulwanyisa abirimbikamu. Kiwandiiko kino kituyambye kuba kati gavumenti etulikogonizinga nti tuli basawo b'eddagala lyaffe ery'obutonde. Tusobola okwekolera ebizigo nga sibisuubudde bweru kuteekamu misolo. Kubeera nga tweliminatinga betwandise ba quack doctors abantu abatalina buyigirize nti ssaawa zino omuntu yenna ayandyetaaze okubeera nti ajoyininga industry eno alina okubeera nga alina obuyigirize. Nga tugenzeeko mu nsiike emizannyo gya Paralympics egiri mu Falansa. Omuwuzi Husna Kukundakwe akutte ekifo kya 7 ate ye omuddusi Peace Orama yeesozze final nga tatuuyanye. Emizannyo gy'abaliko obulamu egya Paralympics leero giyingidde olunaku olwokusatu mu kibuga Paris kya Faransa. Munnayuganda omuwuzi Husna Kukundakwe yabadde mu nsiike. Ono abadde awugaza mita 10 breaststroke ez'okusunsulamu ng'amalidde mu kya 7.
The first race is always full of nerves, but I was able to do my best in that race, and it came out okay. Yeah. So I guess there's going to be less nerves coming into the second race. Yamudu Spice Roma yesoze final ezigenda okubaawo enkya mu kifo kya Stade de France oluvannyuma lw'empaka z'okusunsulamu ez'emitolo 15 T13 okuggibwawo nga final za saa 2:13. Training twazikoze twayise mu buli mitendera gya training buli kimu ekyagalizibwa twabadde nakyo so byonna bigwera eri ku kisaawe ekisaawe kye kinaasalawo finishing ye naasalawo. Nomudus David Emongo naye yeteekera final za mita 15 T46 zigenda okubaawo enkya ku saa 6:11 ez'emisana. Emongo mu Uganda yekka alina emidaali mizannyo gino bw'ogwasooka gwali gwa ffeeza mizannyo gya 2016 Brazil ng'ate Tesho e Japan mu 2021 yawangula gwa kikomo. Up there, the man from Uganda, but it is a race in two with Stoyanov, the world champ. Kali ate emipiira gy'amasaza ga Buganda giddamu olunaku olw'enkya leero kagasinkanye ab'ekyaddondo n'abakuutira okukuuma empisa. Oluvannyuma lw'effujjo erize bikolebwa mu masaza olwaleero Kaggo Haji Mugandaazi Matovu omwami w'essaza ly'Ekyaddondo asisinkanye abagizi b'essaza ly'Ekyaddondo wamu n'abakulembeze babaagizi okwongera okumanya ekyaviirako omupiira ogwali wakati wa Kyaddondo ne Buddu. Abasinkanidde ku ssaza ya Kasangati ng'ensinkano eno yeetabiddwako ne ssentebe w'ettiimu eno Kalidi Simbwa, Kigonya Robert omwami w'eggombolola y'Ennangabo, sipiika wa Kasangati Town Council n'abalala. Omupiira guno gwayiika mu ddakiika 83 nga gwali gwa ggoolo 2-2. Omukomesi wa ffirimbi awabudde penalty abagizi kye baawakanya ne beewa mu kisaawe. Bonna bazze ku ssaza Ekyaddondo ne nsobola okwogerako gye bali n'okubabuulirira na butya omuntu bw'abeera nga yeeyisa ku mupiira na biki ebivaamu singa aba yeeyisizza bubi. Ngeri y'emu Nomba ka Kyaddondo East Mwadanku Nnyingi addukidde ttiimu y'essaza ly'Ekyaddondo babadde obukadde 2 okubayambako mu kweteekera empaka z'amasaza nga batuuka ne Buluuli ku Sande eno. Obukadde 2 abukwasizza omumyuka wa Kaggo 2 Dr. Fiona Matovu. Mu bitusoomooza ebyetaagisa okuteekamu n'okukunga ogw'omulimu ssebo tujja gukwasa kannabwala abakola asisi ndamu abateeba. Kali ate emizannyo gy'amasomero ga primary giyingidde olunaku olwokuna nga leero gitandikidde mu kugoba Bacuba. Emizannyo gy'amasomero ga primary giyingidde olunaku olwokuna nga olwaleero kubadde kwekebejja n'okususulamu bazannyi abatannatuukana na bisaanyizo ng'ezimu ku ttiimu ziyiiriddwa. Okwebera n'okwekebejja kuno kukoleddwa abakungu b'ebyekikugu mu mpaka zino ng'abaakatira estate enkola eno ey'okusunsulamu bagiwakanyizza nti tebadde gukyekubira. Oluvannyuma empaka zizannyiddwa nga mugimu ku egyo gizannyiddwa mu handball w'abawala abali wansi y'emyaka 14 Soroti City ekubye Bugiri ku ggoolo 12 ku bwereere n'Akasongole emezze Buliisa ku ggoolo 4-3 ate nga mu bawala ab'emyaka 12 Jinja City ekubye Mukono ku ggoolo 6-3 Kyotera n'ekuba Mulya ku ggoolo 8-1 ate n'Akapiripiiti n'Apaaka bakoze Maliriga ggoolo 1-1. Abaliza emyaka 14 KCCA ekubye Bugiri ku ggoolo 7-5 Arua City ekubye Masaka ku ggoolo 2-1 ate Wakiso ekiyipudde Ntoroko ku ggoolo 11-3 nga mbaliza emyaka 12 Kasaana n'Ekitugumu bagudde Maliriga ggoolo 5-5 Makine Municipal ekubye Buvuma ku ggoolo 9-4 mu volleyball Namutumba Ibanda Mbarwa City Nansa na Wakiso zonna ziwangudde emizannyo gyagyo olwaleero. Kubaka Mukono Namutumba Lubirizi Wakiso Kampala ne Masaka ziwangudde ng'emizannyo giddamu olunaku olw'enkya bwe gikomekezebwa olwokusatu olujja. Kali ateeko akatale k'okukyusakyusa abazannyi kabulako ssaawa 2 kaggalwewo era katulabe ebifaayo.
Akateeko okukyusakyusa abazannyi mu Bulaaya kagalwawo olwaleero ng'amawulire ag'ennaku agava mu kambi ya Arsenal galaga nti omuwutanyi waabwe gwe bakakansa Mikel Merino alwadde mu kutendekebwa olwaleero ng'ono afunye obukosefu ku kibegaabega. Omutalisi Mikel Arteta akasizza nti waakumala wiiki nga 23. Amawulire amalaga galaga nti n'omutebi wa Chelsea Raheem Sterling ssaawa yonna ayinza okwegatta ku Arsenal nga balaga nti enteeseganya kutowa Arsenal ne Chelsea zikyagenda mu maaso wabula nga n'omuwutanyi wa Bayern Munich Kingsley Coman naye Arsenal kyamulemeddeko. Ate ye abadde omutebi wa Brentford Ivan Toney naye amawulire galaga nti kilaabu ye ekkaanyizza ne Al Ahly eya Saudi Arabia ku bukadde 4 eza pawunda wabula emisoso gyonna giraga nti bamutwalidde ku bukadde 10 eza pawundi. Ivan Toney wakwegatta ku mutebi wa Napoli mu Nigeria Victor Osimhen naye yamaliza okugatta kilaabu eno. Kilaabu endala ezibadde zaagala Ivan Toney kubaddeko Manchester United ne Chelsea. Yo kilaabu ya Southampton emaze okwanjaladde omukwasi wa golo ya Arsenal Aaron Ramsdale nga Southampton emuguze obukadde bwa pawundi 25 ng'aweereddwa endagaano ya myaka 4. Ramsdale okwegatta ku Arsenal yava mu kilaabu ya Sheffield United mu 2021 ku bukadde 26 eza pawunda ng'abazannyidde emipiira 98. Oluvannyuma lwa Ramsdale okugenda mu Southampton, Arsenal eri mu kumaliriza mukwasi wa golo ya Bournemouth Nobato Murala ng'ono olwaleero agenda kwekebejjebwa abasawo ba Arsenal. Arsenal emulese ku bbanja. Chelsea eyongedde okulemera ku mutebi Jadon Sancho nga bano baleese okusaba kwabwe okusembyeyo ku muzannyo ono era nga bamwagala ku bbanja nga bamusuubiza ssente nnyingi okusinga ku za Juventus. Yo Bournemouth eyanjudde abadde omukwasi wa golo ya Chelsea Kepa Arrizabalaga ng'ono emutute ku bbanja. Arrizabalaga azannyidde Chelsea empiira 163 ng'endagaano ne Chelsea eggwako mu 2026. Tukibazanye munnaffe olwakaddeko k'otuwadde n'otambula naffe mawulire agatali ku nfufu kkiriza tukusibire twagaliza ekiro ekirungi Katonda w'ekitiibwa akukuume sula bulungi weeraba. Omusomi waffe ayambaziddwa aba Nana Shoppers Point abasangibwa ku JBK Plaza.